tetwabba nkugambye nti sente zonna ezatundibwa mu bintu muzeeyi byaweereza okuva endayiga ffe twabikuŋŋaanya nze ne Isirayiri Kabwa omugenzi yafa naye tetwabba sente mu magye nawummula naye essaawa yonna basobola okumpita ne bagamba wayise okujja wano waliwo ebikwetaagisa okay ne tuyina omujaasi ali ku ddaala ofisa w'amagye tuyina limiti y'okwogera n'olwaleero bingi nnyo byesisobola kubuulira ku TV ne muzeeyi bw'abeera wali nambuuza ekintu nina kye sisobola mugamba mu bantu nga kiina ninawe nina okukifulumiza amateeka gankwata yadde nawummula National Resistance Army ejja nga bamaze okugattamu bakayiira bankwanga nga bamaze okugatta awo wetulifunira National Resistance Army naye bwoddayo ku RA Resistance Army n'otunula embeera ffe gye twalimu oba naffe aba RA gye tutambuliramu njawufu nnyo ne UPDF njawufu nnyo anakaawo kwalingawo Nayikondo ey'eddwaliro oluguudo luyitamu bwe ruti naye nga Nayikondo eri wali ate zino zennyumba kwe tusula ez'oku kkubo ezalibadde ng'ez'abasawo wajja omuwala w'omu kitundu omwo nga bulijjo tumuguza akawunga aŋŋamba neetaaga kamubuuza kyanneetaaza sikitegeera olwogenda nga gw'oliidinga bano gw'obakulembedde nali twaisi wangu kuba nalinayo Ssemujju ninawo ne Muwanga kati nga nze ndi wakusatu kati tubeera awo omuwala aŋŋamba nkwetaaga mbuuza omuwala kyanneetaaza sikiraba saakifaako the first day ngadde ogwokubiri kati ŋŋamba eyali esikoti wange mugamba Kavuma Kabuye goberera omukyalo oyo olabe wa waasula anjagala naye simanyi kyaŋŋamba bajja tukubire n'amasasi omwana ng'amugoberera ng'amutuukayo ng'adda ng'ambuulira ati nga mugamba yita wano nange mpitewo nga tugenda nga tutuuka omukazi nga ŋŋamba waategedde nti aa bannyinaffe abantu ba muno bonna bali ku training essaawa yonna bagenda bakuba mubuuza kiki nti essaawa yonna bagenda bakuba tuyine emmundu wano eza buli kika kati olwo nabo batendeka obuyeekera bwabwe bateekereka obuyeekera bwabwe batukube kaakati awo nasitukawo omuwala n'andaga emmundu ng'eri mu kisasi ky'akasiisira empya kubanga naawe we twalwanira so wamala n'okkiriza nenzikiriza n'ogendayo n'andaga emmundu kati mu kiseera awo we twalwanira awo okuwamba wano abajaasi ba gavumenti baali balina emmundu nga mpya kati ne bali balina emmundu mpya kyebava baŋŋamba nti omuwala ŋŋamba nti olengera ennyumba eri eteggulwa nti yonna ejjudde emmundu bweti ne ku kkanisa y'anako eri ku kereziya nti ewafaaza eyo naye waliyo emmundu ebyenda byantokota mukwano ne mmanya kati batulina muli batono tuli batono ate tetumanyi bungi bw'abano so kyetwakola communication gulu jeti olwamugwa matu n'ayoola amagye ne bakwata emmotoka z'abantu omwo tetwalina mmotoka ntambula eri awo naye waliwo komandanti wange kati akyali mulamu Abiriga Muhammad Abiriga is a brigadier general ono gwe nalabye ku byemwali president nalabye Abiriga oyo komandanti wange kuva wano kuba era ye yatulambulanga wano wonna nga tukyali kikosi kya bulinzi batuyitanga KW kikosi kya bulinzi ekyali kikuuma Kampala 28th battalion era bwe twagenda eggulu twagenda naye kati yasooka nga najja n'atulambula ennaku ezimu kati information ino bwejja bayoola amagye batuleetera twakwata emmundu awo era olwakwata emmundu twakwata emmundu ezisoma mu 15 nga tulinamu ne 14 baali bazikweka eyo biki wenfunira ekitiibwa kyange ekya lieutenant Wanoonyesa
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Oba jeti yanywa ki? N'agamba Fred aluwa vayo. Ne banjija ku mundu nga bandeeta nga bangamba funga muzigo. Konza fenda ate anaka. Ngenda n'amagye 36 nayina ne Semwanga. Naye ndabikanga nali oba oli awo bye nali nga nkola baali bamplaningidde okumpa obukulu naye wano wonna bantwalanga nga bampita senior enso nga bampita ow'amagye oba aluubirirwa kakati mu magye tugamba nti senior enso be abali ku ddaala eryawaggulu abatakyali ffe bakkulutu nali sirina yadde ka sajenti yadde kaki naye nga bannondamu nga senior. So bampa tugenze n'amagye twagenda amagye Paratunium tugenda ne tutuuka Anaka bwe tutuukayo tubaddeyo tetumanyi kulya kawunga tumanyidde lumonde muwogo wane natete twalyanga matooke munsiko temwalyanga kawunga ate nga tukajja wantu bakakubirewa tukula mmere y'abantu ematooke g'abantu abadduka bedde mmere gye twalyanga so tetwalyanga mmere empengere emmere yaffe yali enkulu ennyo yali mpengere ebijanjaalo ne kasooli nga bye tufumba ebyo birwawo tebigaga kati waliwo lwe baatukubanga nga toyina woono ofumbira naye empengere yo ebeeramu kituufu era ebeerawo n'ogirya oba n'omukalogo so eyo yemmere gye twasinganga okulya kati anaka tufuna abantu baamu balina lumonde balina muwogo bakuza muwogo ne bamusaawa ate n'addamu n'aloka kati muwogo abeera eyo wansi nga mungi lumonde waabwe naye mulungi ettaka lyabwe nga liddako nnyo emmere so ffe twe twafunanga akawunga nga tukabawa oba tukabaguza then nga tufuna lumonde nga tufuna ne muwogo kati nga yemmere yawe sikulwisa eyo anakaawo ku ddwaliro lya Anaka ekyo kindaga nti abasinga mwali Baganda era okusinga era twagala kawunga kakati Anakaawo walingawo Nayikondo ey'eddwaliro oluguudo luyitamu bwe ruti naye nga Nayikondo eri wali ate zino zennyumba kwe tusula ez'oku kkubo ezalibadde ng'ez'abasawo wajja omuwala w'omu kitundu omwo nga bulijjo tumuguza akawunga aŋŋamba neetaaga kamubuuza kyanneetaaza sikitegeera olwo ogenda nga gw'oliidinga bano gw'obakulembedde nali twaisi wangu kuba nalinayo Ssemujju ninawo ne Muwanga kati nga nze ndi wakusatu kati tubeera awo omuwala aŋŋamba nkwetaaga mbuuza omuwala kyanneetaaza sikiraba saakifaako the first day ngadde ogwokubiri kati ŋŋamba eyali esikoti wange mugamba Kavuma Kabuye goberera omukyalo oyo olabe wa waasula anjagala naye simanyi kyaŋŋamba bajja tukubire n'amasasi omwana ng'amugoberera ng'amutuukayo ng'adda ng'ambuulira ati nga mugamba yita wano nange mpite nga tugenda nga tutuuka omukazi nga ŋŋamba waategedde nti bannyinaffe abantu ba muno bonna bali ku training essaawa yonna bagenda bakuba mubuuza kiki nti essaawa yonna bagenda bakuba
tuyine mundu waneza buli kikakati olwo nabo batendeka obuyeekera bwabwe bateekereka obuyeekera bwabwe batukube kakati awo nasitukawo omuwala nandaga emundu ng'eri mu kisasi kyakasiisira empya kubanga naawe wetwalwanira so wamala nokkiriza nenzikiriza n'ogendayo nandaga emundu kati mu kiseera awo wetwalwanira awo okuwamba wano abajaasi ba gavumenti baali balina emundu nga mpya kati ne bali balina emundu mpya kyebava baŋŋamba nti omuwala ŋŋamba nti olengera ennyumba eri eteggulwa nti yonna ejjudde emundu bweti ne ku kkanisa yanako eri ku kereziya nti ewafaaza eyo naye waliyo emundu ebyenda byantokota mukwano nemmanya kati batulina muli batono tuli batono ate tetumanyi bungi bw'abano so kyetwakola communication gulu jeti olwamugwa matu n'ayoola amagye ne bakwata emmotoka z'abantu mu tetwalina mmotoka ntambula eri awo naye waliwo komandanti wange kati akyali mulamu Abiriga Muhammad Abiriga is a brigadier general ono gwe nalabye ku byemwanyi president nalabye Abiriga oyo komandanti wange kuva wano kuba era ye yatulambulanga wano wonna nga tukyali kikosi kya bulinzi batuyitanga KW kikosi kya bulinzi ekyali kikuuma Kampala 28th battalion era bwe twagenda eggulu twagenda naye kati yasooka nga najja n'atulambula ennaku ezimu kati information ino bwejja bayoola amagye batuleetera twakwata emmundu awo era olwakwata emmundu twakwata emmundu ezisoma mu 15 tulinamu ne 14 baali bazikweka eyo biki wenfunira ekitiibwa kyange ekya lieutenant so ekyange si kya bitabo nakikolerera kyabikolwa baali bakubye abandi tukubye abantu bano bo mwasobola okubanga mbafuna kubanga omuwala jjukira ogambye yagamba nti bali mu training so mwasobola okubafunza mu training twagawa distance gye gayina omotoka okuzireka tusobole okuzingako nga boolaba nakasereeno ono tulina kuyita eri wansi mu golf club twetooloole tudde ekibuli tuzisaleko kati nga naye tukikola ekyo tetukikola misana ku olwo twali tulina kikola ku makya kubanga ku makya we bagendera mu training wane emisana bakomawo ne babeeramu naye abantu ba bulijjo naye ku makya balina okugenda mu training kati nga tetulina bwe tujja tukwate emisana nga tunakwatiramu ne gwe tutamanyi so twali tulina kulinda ku makya era amagye gaasula ku wandaaki nga gali ku bulinzi ebbali yonna ne tukwata abantu abo ku makya ne tubasiba batwajjangamu information ne bagituwa gundi yatuleadinga so eyo yali Kirama group ye yali esoose okubeera abayeekera nga nekkonyi tannaba so eyo Kirama group yali mwanaka eyo kwenfunira lieutenant twamalawo ebbanga ofuuka officer wali kuki wali ku sergeant wali kuki no nali just private nali senior I was a senior. Oli senior naye nga tebakubuulira ddala ki. Kakati awo mmala okukwata emmundu banteekerawo ddala straight ku lieutenant. Ngamba kati awo batujjawo batutwala Bibia. Bibia mugenze kubaani ati? Bibia tugenda tukuuma ebitundu ebyo nga tumanyi nti abantu ababi oluusi bakyalimu naye ng'amagye bwe batyo bwe batutambuza. Kati tutuuke Bibia emifaliso gye baasooke gyalimu bistrip bwe biti ffe twasooka ogifuna gyafulumira ku ffe era gyeti twaginona wano ne tugitwala Bibia kati tuba tuli eyo Bibia yafuuka eddwaniro kubanga amagye gano agava saidi eno gaasala ne gadda eri mu South Sudan olwaleero South Sudan abadduka kati tumala okufunza bafulumira ddala Uganda bafulumira ddala Uganda tumala okufunza anaka abuli eyawuliranga nti bitabuse ng'afuluma nga beeyongera eri kumbe bagenze n'emmundu kati ffe bwe tutuuka Bibia tumaze okampinga ku kasozisozi awo bali baavanga eri eringa game park kati baavanga eri ne bajja ne batukuba
baatukuba Kisubi baatukuba n'olwaleero nzikiriza ne ngamba naye Mukama Katonda nze nakuwaaki okubanga nkyali okakasa bannange bangi nnyo besirabako abaana bangi nnyo baafiira ye naye nze nkyaliwo n'olwekyo ekyo nkyebaliza Katonda n'abatono benkyalabako naye story eno yonna ngikuwadde ng'eyina omuzinzi gwayo olwaleero tetulabibwawo ngaffe nga tunagenda awo kuba njagala ntuukewo nawo mmanye okusoomoozebwa kwe muyitamu anakeno oba eyo omalayo bbanga ki era myaka gyali 2-3 kubanga namala emyaka 3 that was 87 88 89 kyenda nkomawo for treatment naye mulwadde kyenda mugumu nvaayo njije ewankoko nga tuzze mu engineering ate jeti anzijawo anzizaayo katulaba emboozi eyo badde ogimbuusiza jeti anzizaayo mugamba nkooye mundeke ngendeeka jeti agaana twalina adimini waffe bamuyitanga Walusimbi Joy Walusimbi naye I think yafa kubanga simulaba naye bw'abaayo please njagala nnyo okumulaba ekirowoozo kyange era omulanga gwange nti bajaasi bannange bonna benali nabo ne betusaali nabo naye nga twayita mu mbeera yemu twandibadde tukwatagana ne tutuulangako ne tukwatanga emboozi yaffe ffekka netunyumyamu ne twewaŋŋana ku magezi kubanga si ffenna nti tetwetaaga magezi ga munnaffe nga bwe twagayinanga mu nsiko nga tugeewa kyandibadde kya muzinzi nnyo okuba nti nakati nga twetaaya tutambula netuma nga tusobola okusisinkana nti tusobola okusisinkana buli omu n'alaba ku munne ne twejjukanya neebaza okugeza nga Brigadier General Abiriga ansisinkana Brigadier Major General Byuma ansisinkana netutuula netunyumya netuseka netwejjukanya Eddie Walusimbi I mean Eddie Nsibambi mukwano gwange oyo nali naye mu 20 kuviira ddala wano mu Lubiri tugende nateete tuli ku squad 8 paka Gulu tubadde naye Mukama akyamukuumye waliyo le Sergeant Matovu ali Masaka naye oyo nkyasobola okumulaba n'abalala mwebali abajja nga saali nabo naye nga tutuula ne tunyumyamu mostly n'ebisaso ono n'ebisaso ntera okutuula naye bisaso kiboga naye nja kufuna olunaku waliyo ne bannanga aba 28 battalion be baŋŋamba abali saidi ze Bukomera awo oyingira munda eyo Matovu oyo amanyi wa gye bali nja kufuna olunaku ngende mbanoonyeeko tutuule tulabe tuyinza kwekolamu mulimu ki abasembedde gye ndi ngezaako okuba kumaakuma tunoonye ki ekyokukola naye obusobozi bwe tutayina so wumuladde ebyo byonna obiyiseemu mulwanye 92 owumula 92 mwe mwasooka tugamba tukoze mu mirembe mukwagala katuwummulemu so kusomoozebwa ki kwe muyitamu sijja gamba gwe nga gwe naye ng'abalwanyi kusomoozebwa ki kwolaba kyetugenze kwegamba waliwo kye tutaategeera nti ffe twasibirwa ebweru otegeeza ki bwe nkugamba nti twasibirwa ebweru kasita abagezi bayingira mu kintu kino abasomye ne bagamba nti atasomye tasobola kukiikirira kitundu kye
atasomye tajja kufuna mulimu mu gavumenti. Abalwanyi batusibirayo kuba tetwasoma twali mu ttale mwayingira muli baana bato. Kakati abagezi bo bwe bajja ne bagamba atasomye tajja kola ki. Ate muzeeyi abateerawo essomero anti baateekawo naye waliwo wootuuka. Era muzeeyi mpulira bagamba lwaki temwasoma. Kakati waliwo wootuuka. Okusoma kirungi naye buli lwofuna obuvunaanyizibwa nga buli kimu gw'olina okwerandiza. Kati jjukira nti bwe twavaayo baatuwa amabaati 20 n'emitwalo 15. Nawe bye wafuna? Nange bye nafuna. Naye njagala ombuulire nti ne bwe guba mu mwaka gwa 1990 emitwalo 15 gyali gisobola okuzimba ennyumba ya bisenge 3. N'amabaati go 20. Ebiseera ebyo. Obutono obusenge obutonotono. Amabaati bagakuwadde tebakuwadde seminti. Ku 15 koyina ogula ki? Seminti. Tetwayina bibanja. Olina ogula ettaka. Olina ogula akabanja k'ogenda oba kapoloti. Kakati mbuulira emitwalo 15 bagikuwadde okusoma weekuli akapoloti tokayina. Omwana oba oli awo omuzadde kubanga nsuubira abasinga twazaala twalina abakazi naye abamu bazaala abamu tetwazaala nga tukyali mu nsiko. Bali bato abamu twali bato. Kakati bw'oba ofunye 15 n'amabaati 20 okutali seminti ogenda kola ki? Toyina ttaka. Abamu twabitunda ne tugula rediyo kaseti biki ne tukyakala neziggwawo. Kati mbuulira bw'oddayo okusoma. So tugamba ate olwaleero tulina veteran group naye si nteeketeeke. Lwaki? Nti toyinza kuddira omuntu eyatuwa emmere mu nsiko n'omutuuma veteran. Noddira eyatulaga ekkubo oba eyatulabiranga nti abasajja b'abamini babobote baabali bali wali ne wali n'omutuuma veteran. Noddira nange eyalwana nange n'ontuuma veteran. Ffenna n'otuteeka mu ddiba limu. Tuyina enjawulo. Tuyina enjawulo. Eyalwana n'ayatuwa emmere n'eyatulaganga ekkubo tuyina enjawulo nnene. Kituufu. So singa muzeeyi kati baamusiba akatambaala ye kaataalaba naye ffe bwe tutuula ebbali tukalaba nti olwaleero eyatulaga ekkubo bw'akwatagana n'abantu bano abagabi b'akasiimo mwangu okulimba naye nze yayiwa ku musaayi gwange tonnimba. Ate mwangu okukonvisinga ne bagabana ssente ezo. Nabyo gye biri. Titugabane. Nagamba otwalako zino nange nsigaza zino. Kyekiri mu Uganda kino si kipya. Okay? Kakati embeera eyo. So no civilian mwangu okumatiza kwekyo. Ayina ekibanja weyali abeera. Ayina abaana be bayina ekibanja. Abasinga baali bakulu. Naye ffe twali bato. Tetuyina kibanja, toyina ki. Kati ono ye afuna wano n'agenda n'alima ewuwe. Ate nga ffe akasente kano tuketwandigambye nti akasiimo kano ke batuwa ngende ngulemu poloti, ngende ngulemu ekibanja, ngende ngulemu akate, ngende nkole kino. Kakati bwe tutuuse mu mbeera eyo ne tutabula. Era bwe tutunuulira bwe tuti nti olwaleero tutunula ne tugamba nti kakati batuwadde ministry ti eno y'aba veteran. Tulisangayo veteran munno mu office. Kubanga bw'osanga ministry number era gwosangayo baba bamuteeka eri ate abaana ye tayagala na kuvaawo aba ayina byagoba. Naye ng'ate bw'osanga veteran munno otuula n'ojjukira n'ofunamu ak'obuntu n'ogamba naye bambi omusajja ono twabonaabona n'omulowooleza. Kati olwaleero tulina abantu abatatulumirwa nga ba veteran. Oyingira mu office y'omuntu n'omugamba nze retired lieutenant Senoga Frederick nalwana munnange mbadde nakubuuza so what mwalwana nkukolere ki? Byayita tunaabeera ku ekyo naye n'atalowooza bulumi kiffe bwe twayitamu.
kakati tugamba muzeeyi naye tumunonya ne tugamba naye twatuulanga ne muzeeyi bwe tuti mu nsiko n'atusomesa tokola kino ekitulwanya kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti mukole bwe muti aya muweke muyimbo ne tuyimba naye n'akuba mu ngalo n'agamba gw'ogamba ki n'omugamba ky'omugamba nono n'amugamba naye nga tatuharasinga atulabamu value kati olwaleero baamutujjirako ddala ate naye mwennyini n'atajjukira n'agamba abantu bano byonna ebiriwo olwaleero mu Uganda bantu bano naye bwe bamugamba twafa ffenna ne tuggwawo tetukyaliwo era muzeeyi amanyi twafa ng'ate baabali abakulu bakyaliwo ate kati abaali abato ne baggwawo kati obuuza n'ogamba naye muzeeyi ebintu bino baabiraba oba tabiraba kati ekisinze nnyo nze nga nze Ssennoga omanyi ntuula bwe nti ebimu ne mbitunuulira n'ensirika one I will never rebel against the government kubanga nakirwanirira obanga omuntu oba agudde eddalu bw'okeera ku makya n'ogamba gavumenti eno mbi biki n'oyogera bingi naye ate nga gwe wagireeta kati omwana ne bw'oba omuzadde nga mubbi aba mwana wo kituufu toyina bw'omwegaana kakati ffe twazaalira gavumenti eno tetulina bwe tugyegaana era kiba kya buswavu omuntu okwogera ebingi naye ng'ate gwe wakitandika maana abaana baffe batubuuza ne bagamba naye dadi gwe lieutenant tulaba wano ne juzi wabadde oyogera ne president n'aseka nti mmwe nga temuyina bwe muli nomugamba nti mwana wange si buli muntu yenna nti ayina kuba bulungi bayinza nno okugamba oba twaleko ewa president byonna babitugamba nina akalenzi kali mu P3 baali bakangobya ku Heroes Day awo Empenja kalabanga bansindika eri nga bangamba obutebe tebulimu bw'abaana biki RDC bwe yangoba bw'atyo nemugamba naye akatebe obutebe mwana wange okutuulawo so nga abantu tubaleeta abaana baffe balabe bye twayita nabo benyumirize mutaata kye yaleeta naye kakati bannaffe abazze oluvannyuma batugobesa kati n'agamba genda eri kati n'obuuza n'ogamba naye nafiira ki n'obivaako naye ng'abantu ffe tusaba ekintu kino batwawule muzeeyi yatukozesa nnyo nga tuli mu nsiko nga tetwasoma tetulina diguri tetulina kye tuli naye twakola ebiriyo kino saagala kinyinza anaakiraba naye ku mulembe gwaffe twali mu nsiko tetwalina bisiyaga tebyaliwo kati mugwa mwogo abasomye mu ebisiyaga ddembe lya buntu kati baliyita ddembe lya buntu kakati ate naffe era bw'omwogerako olinyiridde ddembe kakati ate ekirungi muze wano ffe twabigaana ne president yabigaana naye ate kakati mulimu ate ababyagala ekyo kituufu ekyo kakati kyenvudde ngamba nti tonyiigira naye tulaga enjawulo eri wakati waffe abatasoma abaali tebaasoma tetwalina bisiyaga abaali tebaasoma tetwabba corruption tetwabba nkugambye nti sente zonna ezatundibwa mu bintu muzeeyi byaweereza okuva endayiga ffe twabikuŋŋaanya nze ne Isirairi Kabwa omugenzi yafa naye tetwabba sente era batugambanga okubba kibi bwe tudde emabega ne tutunuulira ekyatulwanya ki kukuuma ggwanga lino n'abantu baamu n'ebintu byabwe olwaleero laba abantu bwe bakaaba nga babagoba ku mataka n'eryaffe erya kitange Gomba wali bw'oli yazze n'agamba nti baagula ku kitunzi square mile oba 6 yaleese ekyapa nagula akataka kange wano esanga awo Matugga mazeeko emyaka 10 na gijo chachi yazze n'ekyapa baaligula oli yaligula nga 2 ogwokubiri 211 n'alitundanga 4 ogwokubiri 211 ne litransferingibwa ekyapa weekiri bw'oba okyagala nkikulaga kati bangoba ku ttaka munaku 2 kati otunuulira embeera olwaleero ate amaanyi gonna
bagajja mu State House. Tubuuza muzeeyi yennanyini State House ye bino tabiraba. Olwaleero abantu batukyaye ffe abaleeta ekintu kino buli wooyita olinagamba mmwe mwaleeta omusajja ono mmwe mwaleeta omusajja ono nobagamba nedda okumuleeta twamuleeta naye abakolayo balina obuzibu balina obuzibu. Muzeeyi ayinza okuba nga talina obuzibu. Nja kuwa ekyokulabirako ewaffe Gomba yatuwa amazzi oba mu 95 oba 98 n'agamba abantu bonna ab'Egomba bamubawadde amazzi. Abasajja bwe bajja okusima amazzi kisubi nsobola n'okutwalayo. Buwaholo baziteeka eri ku kibira ku luwenda lw'ekibira gye baateeka buwaholo. Ekigendererwa kya muzeeyi tekyali kyakuwa abantu mazzi bagakime. Yagamba abantu abayise mu lutalo amazzi gabasemberera awaka. Omusajja eri ewaffe obeera n'ekibanja nga kiva wano ku Radio Uganda mpaka ku Jinja Road Police. Kituufu. Eyo we wali ekibira. Kituufu. Kakati amazzi ge baamusembereza ayina kuva wano aganone ku Jinja Road. Naye ng'ekigendererwa kyali kyakuleetera abantu bano mazzi gasembereza wano. Kati bakima naye bwoddayo olwaleero ne bwe tugenda nayikondo gye ziri zaafa dda tezisobola kukola teziriiko supervision teriyo muntu agendayo kubiraba. Naye nga bw'obabuuza sente zino tezaafuluma okukola ebintu bino teriyo muntu alumirirwa ggwanga lye oba kitundu kye. Tugenze tufuna ba MPs abakozi ba gavumenti bonna bazze mu bitundu. Ekintu ekisinga kakati mbadde olwaleero ntunuulira nga mpulira balanga Bishop we Soroti gwe bagenda okutuuza Soroti 10 awo bwe watyo balonze waayo tebajja eno batwala eri. Kiki ekireeta abantu bano obutaswala? Ondeetera RDC ng'avudde Karamoja. Sente ezandize ne zikola mu kitundu muno mu Kampala. Bw'atuuka olwokuna aggalawo ofiisi n'agamba ngenze ajja komawo Mande. Amafuta avuga ga gavumenti allowance buli kimu kyonna. Kati buli sente zino ezandize okuyamba ekitundu kino ayina authority ezitwala ewaabwe zifuluma. Kakati nze ate ono ow'omu kitundu gwe kisubi oswala ku kitundu kyo nga ddala mwoli oteeka okuba nga okyagaliza ekitaliiwo. Ate ne bano aba representinga president nabo baali badde baagala ebitundu wonna we babateeka. Kakati kuba gwe kifaananyi kya president baluwa bwe tusoma mu Bayibuli Bayibuli ekugamba nti omubuulizi omulungi atandikira mu nnyumba ye. Kakati omubuulizi omulungi bwe bamuwa ekifo e Kampala nga we Karamoja ayina kujja wano n'atwala ewaabwe atandikira wuwe. Kati mmwe mujja kujja luvannyuma. Eyo feriya nnene nnyo gavumenti gyegenda ekola. Tuwandibadde luli ffe twalina ba cadres nga tumaze okuwamba twalinanga ba cadres batusomesanga embeera y'abantu bwe tulina okweyisa mu bantu biki naye tubuuza nti olwaleero bali abatusomesanga mu biseera ebyo bonna baafa baggwayo oba muffe ba veteran teriyo basobola kukola abajjukira 10 points program ezatutwaza mu nsiko ffenna twafa twaggwawo. We muli era mubijjukira. Kakati byonna bwe tubijjukira ne tugamba naye tuyitewa ne bwe yandibadde nga atuwa. Nze ndowooza nti muzeeyi yandibadde afoomingawo ekintu kyayita meeting yaffe kubanga amiitinga abasuubuzi n'amiitinga NRM caucus wajagalidde n'abasobola okuva mu opposition abamwagala naye abateerawo desk n'aba meetinga n'amiitinga buli muntu abakatale abaki veteran twakola ki? So mulina ekibuuzo twebuuza
twakola ki ate ffenno tulowooza nti baba meeting bwe mubeera ebbugomba ngeeyo ne tubalaba nga mwogedde tulaba nti eyo meeting bwe tubalaba ku katonga nga muli ekkololo tulowooza nti president yaba meeting era kaakati kyenjagala omanye mukulu Kisubi enteekateeka ezo zonna muzeeyi azikola naye balina akazannyo ke bamuzannya baddira ggwe Kisubi ne bakujja e Masaka ne bakuleeta Eggomba ne baddira omulala ne bamujja Eggulu ne bamuleeta Eggomba kakati bakola listi abagenda okwogera eri president abo be bawa naye abantu b'ekitundu tebabawa mukisa ewaffe bwe mbanjijjukira nze nayogera ne Kiyengo the late Kiyengo ffe twayogera naye ate mu magye nawummula naye essaawa yonna basobola okumpita ne bagamba wayise okujja wano waliwo ebikwetaagisa okay ne tuyina omujaasi ali ku ddaala ofisa w'amagye tuyina limiti y'okwogera n'olwaleero bingi nnyo byesisobola kubuulira ku TV ne muzeeyi bw'abeera wali nambuuza ekintu nina kyesisobola mugamba mu bantu nga kiina nina we nina okukifulumiza amateeka gankwata yadde nawummula so bwe tuba twogera tuyina engeri gye tukyogeramu private bw'ayogera nze senior officer si bwenjogera naye singa musisinkana mwenna ng'abaazirwanako ne pulezidenti wammwe Saabalwanyi buli kimu musobola okukyogera kubanga biba byaffe so babakugira wano batukugira mulemeddwa okujjayo ensonga ze mulimu mugamba okay kati eyo yembeera eriwo naye tubadde tusaba kubanga ffe bwe twakolanga ensobi mu nsiko abantu abamu bajja kunsonyiwa nina TV oluusi zembeerako ne ngamba akoze ensobi abbye ebintu bya gavumenti bamutte okutumodifyinga kyali kizibu nnyo okubeera n'omuntu mu nsiko ng'ayina emmundu n'atatta bantu kyeyonoonere kyali kizibu nnyo okubeera n'omuntu mu nsiko ng'ayina emmundu n'atabba bintu by'abantu olwaleero ffe Kisubi twandibadde tuli bagagga okay kubanga ente z'abantu zabeerangayo n'amayumba twandigawambye mundu twazirina ezitukozesa buli kimu naye tetwabikola kubanga twamanya ekyatutwala mu nsiko kyali kino na kino na kino era ne twekuuma n'olwaleero era bw'otunuulira nti RA va ku National Resistance Army ejja nga bamaze okugattamu Bakayiira Bankwanga nga bamaze okugatta awo wetulifunira National Resistance Army naye bw'oddayo ku RA Resistance Army n'otunula embeera ffe gye twalimu oba naffe aba RA gye tutambuliramu njawufu nnyo ne UPDF njawufu nnyo nzijiddeyo akantu ako mbadde sikagendereranga RA ne NRA kubanga bulijjo mmanyi kyonna kitambulira wamu nedda RA yasooka ya Museveni then bino ebyokwegatta ebireeta NRA National Resistance Army yegatta olwaleero ne mugifuula UPDF ako kakati awo bwe mutambula mwe mubadde mutambula naye nga mwenna mutugatta butereevu wamu naye RA ke kali akakundi kali akaveeri akajja kalya mpola then ne kaforminga National Resistance Army bwe tumala okwegatta ne tufuuka ki national olwo twegaseeko abalala n'aba gavumenti nabo ne batwegattako abakyuli abalangwa abaki bonna ne batwegattako that form National Resistance Army eyo so embeera mwe mutambulira kati embeera mwe tutambulira yeeyo twandibadde nina ensaalwa y'amaanyi nti mukama wange yafa naye kinnuma nti nalina programu yampanga access okutuulako naye aliwo aronda natuulanga nnyo naye era nga tubaako bye tudiscussinga ng'akyali CDF ne mugamba muzeeyi yakola ensobi
wano e Uganda twali tetwetaaga werese creation tetwetaaga PDM no gwoyogere nze njogere twetaaga ki olwaleero bw'okwata ssente n'oziteeka mu werese creation kisubi n'ompa ssente genda olime tomanyi oba nnina ettaka oba sirina badde background research oyo yasooka okolebwa kakati gwe tunula obuuze njakuwa ekyokulabirako nti wali ewaffe empenja muzeeyi alina omuntu eyamugamba nti muzeeyi njagala kukyusaamu mu nte zange nfune ey'omuleme n'amugamba nkuwadde $2 million tabanga nanti talina kibanda wange wakukyalo yali anoonya kasente ompuna kakati werese creation yandibadde etya nti muzeeyi yandikoze bw'ati olwaleero Egypt yeeyagalira ku mugga River Nile naye nga gusibukawa Uganda okay kyali kitono nnyo kuddira ssente za werese creation eyo proposal omugenzi yafa nayo nali ngimuwadde ne mugamba kye twandikoze kintu kitono tuddire River Nile nga bwetambula okuva wano mpaka lwefuluma Ajumani tusabe abantu ab'esayidi eno eka 2 n'ab'esayidi eri eka 2 werese creation tugikolere ku mugga okwo tutya amagye galime prison erime police erime irrigation tuba amazzi tugayina kituufu okufukirira kuba kwa bwereere tractor zino tujja kutuuka awantu nga tugamba nti wano wagendawo kasooli bajja kulima kasooli wano wagendawo cabbage and bajja kugenda bwe wano wagendawo bitooke bijja genda bwe bitooke okuva River Nile weeva wano mpaka gyefulumira Uganda twandibadde yaleeta omutindo gw'okuteekawo ebyaji mu region tuzimbe ebyaji tuterekemu emmere eriwa gye batereka abantu ogwo omugga gutumala okuliisa Uganda yonna ne bwe tubeera nga tuli mu njala ate ne tutunda n'ebweru ayagala okuyiga okulima aveeri tubadde tulina abalimisa mu mirembe giri ndowooza mmwe temubirabyeko naye ffe twalina nga abalimisa mu Ggombolola nga mwebali ne bajja ku kibanja kyo ne bakugamba wano waddawo kino wano simbawo lumonde wano simbawo kino kakati abantu bandibadde nga tutambula ne tujja ku irrigation eno eri ku Nile buli omu n'alaba kiki kye bw'alina okulima sente muzeeyi z'otadde mu nze Ssennogo genda okulima nga ziri awo wenjigira kyenjize wano kyentwalawa oteekesa mu nkola wali nti gavumenti eba tefiirwa sente era tewali wajja kugamba nti owange sente za UPDM baziridde naye kati bali mu basiba nyine basiba nga bazikomezaawo banga baziridde nawo simanyi baba bakyalinawo so kati engeri y'okututeekateeka ebulamu kakati ffe singa ba veteran tetuyina mirimu tubeera muno mu kibuga kwenjeeta bwe mwetaaga ki twetaaga nti singa ekyo bakiteekawo ojja kulaba nga ba veteran be bali eyo be balima kubanga tebalina ttaka we balina babagobawo naye bwe baba nga babatuusizaawo bajja kulima era akasente ne bwe munaba obawa musaala akasente kajja kuvaayo naye kakati olwaleero tewali naatuwa mulimu no buli kampuni gyogendamu bakubuuza wasoma ki baagala bawa bwa security baagala tuwa bwa security ate ffe tuli babi kubanga bwe tunakwata security ate tusobola okubakuba ebyasi ne tubatta kubanga buli lwe weebakamu booti osuza empewo naye nga wagisula emyaka 5 mu nsiko waliwo aka element aka kayinza okujja n'engulu n'ogamba musajja akunyizaamu katono n'omukuba ekyasi abamu ne tugamba nedda tetujja genda mbwa security nga tulima so gavumenti nze kye nandirowoozeza ekisookera ddala muzeeyi atwawule mubaamuwa emmere mubaamulaga ki amakubo abajje wa muzeeyi Sseddunga atujje wa muzeeyi abatwala mulina reserve ye chairman wa wabazirwana abatakwata mwe mulina omwamu ataluwa akulira reserve force
kakati nebwe olwalero nebwe tusituka wano ntugamba nti tugendeyo ayinza okuba nga tamanyi ampulira naye tamanyi abantu bave mu mawofiisi gano nze nayagadde nnyo omukyala Joyce Kaboyo mukama wange Kabandwa ye yantwalayo n'agamba mukyala Kaboyo nti ono gwe okolanagana naye ku bigambo bya Heroes Day ey'Empenja ono ye mukazi asobola okukwata essimu nakkubira n'agamba Ssennoga nkwetaaga badde njagala tukole bwettu omugamba okay awo tujja kukola bwettu ne mu exchanging views bw'omukonvinsinga n'omuteeka mu system gy'oyagala akkiriza takayana naawe ate bw'ogikola n'etuukirira n'akugamba thank you very much okay. Alice Kaboyo mu gavumenti eno yonna ye muntu asobola okukwata essimu n'akubira veteran n'agamba gwe baakundaga nkwetaaga n'akuwuliriza naye offices endala kati nja kuwa ekyokulabirako nti Luwero Triangle oyo ye mukyala agitwala naye muganda wange Sozi abaddeyo Sozi Galabuzi natuuka ne mugamba munnange ne muwandiikira ebbaluwa ne Haji Nadduli ng'akyali mu office ya president nga twagala kuddaabiriza ssomero ly'Empenja tusabayo ku mabaati n'olwalero ebbaluwa teddibwanga naye nga buli lwe ŋŋendayo baŋŋamba ali bize naye nga mwali naye ate Honorable Kaboyo bwe bamugamba Ssennoga ali wano agamba please 10 minutes amanya nti wojjidde ku ofiisi ye oyina ensonga n'akuwuliriza kakati bannaffe abalala bonna byonna bye bateetaaga kuwulira kati bwe nkugamba kakati oyo mukama waffe owa veteran bw'omubuuza wali ogenzeeko wano osisinkana ba veteran ayina simanyi talina kubanga bwe yandibadde abasisinkanye nze ebbibiya gyendi eruweero mwendi mu busiro mwendi eggomba gyendi kati bw'abanga yasisinkana mu ebyo ebito erinnya lyange riri buli wamu Aluwa mwendi tebasobola kugamba nti bagenda kusisinkana abaveterani b'Aluwa ne batankubira ne bagamba nti bagenda kusisinkana ba Bibia ne batankubira ne bagamba bagenda kusisinkana ba Luweero ne batankubira ogenda Gomba ne batankubira naye waliwo element ate eriwo nti bwe muba anaayogera amazima ebituufu bwe bakkugira ojja tuswaze wa muzeeyi kakati onoonya muzeeyi baagala bano abawaaniriza obuwaaniriza nga tebamubuulidde kituufu ate nga kyekikyamu kakati ye muzeeyi naye n'atasobola kutuula n'agamba naye abasajja bano bempulira benjogerako nabo bo bali ludda wanga tebazze naffe n'atunoonya bwe yabadde anoonya ab'emmwanyi abagenda okumuyamba ku kintu ky'emmwanyi Abiriga yali mu Werese Creation teyamuyise kubanga be bantu bamanyi naye kakati ffe tetuyina we tulabikira ate bakimanyi nti lazima bwe tunajja muzeeyi tujja mmubuulira amazima ate nga ffe twogera amazima tetuyina gwe tutyawo oba ono akoze ki olwaleero Uganda muganye enguudo zonna nfu ez'emu bitundu eyo ebbalibbali ne mu Kampala olaba mufu naye lwakuba ensonga eri bweti ebalemye abantu bagiraba naye tebasobola gyogerako ebintu bino mbyogera lwakuba nti nina obulumi ku kintu kye naleeta nti otuuka ku luguudo lwe bagambye okukola abantu ne bajja ne bamanya nti oluguudo lw'egindi lwe bagenda okukola aba gavumenti ne bajja ne bagula amapoloti ku luguudo olwo enkya ne bazimbako amayumba ne bafuna bannaabwe nabo ne baba ono bw'abataguza afuna gwabuulira namuga ngenda ogule wali ne sente n'azimuwa oli n'agigula mu mannya ge bwe bajja okukola valuation n'ebeera ng'eri bweti kakati gavumenti egenda okubalirira sente zegenda okwonoonera ku luguudo olwo nga nnyingi nze nina example zensobola okuwagenda Kasanje wano olabe ebizimbe bye bazimbye ebipya
kubanga oluguudo olwo lugenda kukolebwa. Kati ogenda okukakana nga ssente zigenze waggulu. Sente z'okuwa obuwi abantu okuva mu bitundu zisinga ezikola oluguudo. Ali n'agamba nedda mwe mubalemese bagambe tewali kuyita mu kibanja kyange. Edda bajjajjaffe nzi we nakulira n'oluguudo olugenda ewa taata wange naluyisaamu tractor jjo wano, naye nga baatema butemi mu bibanja by'abantu titwetaaga wano kkubo. Tekwaliko kusasula. Abamu bawangayo buwi. Tekuli kusasula. Ng'owulira isa pride gy'oli nti ekkubo nawaayo ekibangirizi ne bayisaawo ekkubo. Olwaleero kusasula. Naye kusasula si kusasula bali bannannyini ttaka. Kusasula bano abakozi ba gavumenti. Abali munda be basomera abali ebweru. Kakati obuuza n'ogamba nti kale mubadde oluguudo lugenda kukolerwa biliyoni 10. Olwaleero lugenze mu biliyoni 2. 10 ly'abantu kulirya. Ate n'agenda okukola oluguudo naye ne bamugamba naawe kakati n'akola substandard. Kakati eggwanga linaavaayo litya? So mwagala okusizingana president? Ffe twagala tunoonye president atulabe. Tatuyita ffenna wabula agende nga atusinkana regional. Okay. Singa naakola nga atusinkana regional kijja muyamba nti central, nti eastern, western. Ffe tatuyita kujja Kampala. Atusizinkana mu bitundu byaffe nga buli kye tumugamba tugamba buuzo. Muzeeyi kino kye njogedde nti ekyo kikyo. Naye bwe tunaabeera wano tajja kumanya kituufu. Kyewuunyisa nti ewaffe Gomba muzeeyi ayinayo amaka. Naye bonna baayinayo tebasobola mmubuulira kituufu. Olwaleero bwe babadde bakola ennyumba eri ey'obuwanga mwe twatadde ekijjukizo, olwaleero kyaguddemu. Twabikola mu gwa mukaaga. Amangu ago nkutwaleyo leero nze nnina emmotoka yange nkuteekemu. Amangu ago nkugamba nkutwaleyo naye kyatutte miliyoni 10 mu ago. Kyaguddemu. Siringi yaguddemu. Ekijjukizo kya 9 nga 9 ogw'omukaaga. Olwaleero kyaguddemu. Omwaka guno. Kakati bwe baamutega akakodyo oluguudo w'ekigenda, oluguudo olwo luyitamu mpaka Mityana. Kitange bwe yajja Walagi ng'afumba, nali wa myezi 3, n'ajja Walagi ng'afumba mu kibira. Oluguudo olwo nga luva Empenja ne lusala ne lutuuka ewa Bigalo nga lulungi nnyo. Ne ku Amini lubaddewo nga luguudo lulungi nnyo. Ne ku Botetuku lubaddewo nga lulungi nnyo. Kati kye baamukoze baalimyeko wano okutuuka ku kijjukizo. Mu maaso wali we battira abantu mu kibira. Tebaamututtewo. Naye ng'ebinnya ebiri muli lwonna lufu. Naye okuva lwe twajja mu bukulembeze. Tewali kwaba abamulambuza abamulaga. Tebakukkirizaayo. Ng'ate gw'omanyi mwe mumanyi. Gwe walabayo ddayo okebere record. Olabeyo ow'Empenja eyayogera ebiruma ekitundu. Bajja baseetinze. Olwo omukolo ndowooza Kasolo si ye yali ayina okukola interpretation ya president. Ogwo omukolo gwaffe gwaba hero. Ffe twandibadde nga mu mukolo ogwo nga gutambulira ku ffe. Ffe tuli mu bantu tumanyi ebibaluma. Kituufu. Tumanyi naffe ebituluma. Naye tetuweebwa mukisa ogwo. Toyina we yali era okuleeta muzeeyi n'agamba njagala abalwanyi wano. Nsuubira nti nze nali mmaze okitegeerako. Nina ofiisi we nagenda. Oli ne mugana naye omanyi ekiri ku ground kye kino na kino na kino na kino. Muzeeyi bw'abajja weetegereze kino. Oli n'asindikayo group. Muzeeyi n'amuwaki. Gwe wali okirabyeko ku Heroes Day n'agamba nti abalwanyi muveeyo. Wali tewakiraba Mpenja? Eyo information mmanyi nina we nagiyisa n'emutuuka. Nandibadde njogera ebikwata mu Gomba byonna. Naye ndi senior officer mu magye. Nina limit kwenkoma. Kyetwava tusaba tumusisinkane tumubuulire ebintu ebitawaanya abantu. Nate bwe mwatuuka wali buli omu ng'apulira asaba kiki? Ndowooza enjogera yange nze saayogera namunnyonnyola bunnyonnyozi njingira gye nayingira bye nakola ne mmaliriza. Wamunnyonnyola kye yabuuza.
wayingira otya nakozesa mukinzaani yali tambuuziza nkolyambe ki anabyenkoze mu kitundu kye namugamba mwalinanga busekendi ng'ovudde ku muzindaalo eyo teyali meeting yaffe na muzeeyi so mwetaaga okusisinkana amanye kituluma nnyo okulaba nti olwaleero abantu bwe babagoba ku mataka naye nga ebyatutwala mu nsiko kukuuma bantu na bintu byabwe omuntu w'emyaka 8 bw'omugoba ku ttaka oba ow'emyaka 5 omusuubira kukola ddi adde mwafuna ettaka era wa agulidde abantu bonna ettaka bagenda eri ne bamulimba bwe bajja ku mikugundi ku Rale nga bamugamba ab'egindi twabagulidde ettaka eka bweziti biki ffe ng'abajaasi tatuguliranga abalwana naye n'okuzimba babazimbidde naye ffe uwa mbulirayo veteran nti oli bamugulira wali envenje eyo tebaalagayo amaka ge baazimbira omukyala uwa nedda abo babadde wali Mityana Kakindu ogwo baagazimbira omukyala oyo yakuuma ku baana ba muzeeyi mu nsiko nga tukyali mu nsiko omukyala oyo ani yali sister yamukugge maka ge yamuzimbidde naye ffe abalwanyi wa we tuli akasiimo temufuna kakati mukulu kisibu akasiimo wandisuubidde bandituwadde kasiimo nga ki akabajaamu kusinziira ku mulimu gwe mwakola okusinziira ku mulimu gwe twakola kyenkugambye nti bwe baleeta akasiimo ke kakokwawulamu okukagabana kakati nze Ssennoga sikyagenda na kasiimo kubanga nkubuuza nengamba bwe baba bagambye bampe $5 million ate gwe otwaleko 3 nze ntwaleko 2 kijirawa ngamba sigenda mu ebyo erinnya lyange okuliteeka ku lisiti nti nafuna $5 million nga nafuna 2 nsigala nga sirina kubanzi Ssennoga mu kibuga muno oba mu Uganda muno sirina musango ate setabulangako mu bintu nti oba ngenda kunoonya sente za gavumenti ngenda kubba kino ngenda kukola nedda nsaba busabe nengamba munange nyambaako ayagadde nanyamba atayagadde nakola ate nange neneeteramu amaanyi gange neneekolera kuba kitange yangamba oyina okukola nenkola Katonda bwansaasira nembeera successful wakirabako Sudan bwe nagenda okubanja ne bantema olubale muzeeyi namwebaza kuntwala India nankolako eyo gye twakuma saategeera nakutegeera n'okutema olubale saategeera wanakoma okubeera naawe ng'obanja nga mwagala kufuna mbeera gavumenti ebabanjiza ebintu byammwe naye byonna tugenze tubiyitamu so tetwagala bya bwereere naye bandibadde batukumaakuma buli bantu buli lwe bakaaba ennyo omuntu kimuleetera okubeera okusiiwuuka empisa bw'ajjukira gye yayita ne bw'ali n'atunuulira omwana owajjo ng'avuga emmoloka ayina ennyumba zifaanana mmeka ayina kina ayina kiri n'agamba nti kale ku ebyo ku 10 by'ayina nandibaddeko n'akamu naye nga nako takalina abantu ffenna bwe tujja wano nga tukaaba bekikwatako bandibadde nga bavaayo ndowooza ne bamanya tiddala waliwo obulumi naye kakati olwaleero bw'onookiteekayo muzeeyi tebakimulaga nze alina kulaba birungi alina kulaba birungi ekitasoboka nti eggwanga terisobola kubeera na birungi byereere naye yandizeeyo n'ayitako mu bintu ate naffe ffennyini tetweyagaliza ng'abantu tetweyagaliza ono bw'abeera bw'ati tayagala ono oli bw'agira bw'ati tayagala ono kati tuyina embeera eyo so nga ate bwe twegatta bwe twali mu nsiko tetwalina mbeera ya buteeyagaliza nga tosobola kuleka munnaagwe mu aduuyi nga gw'otegedde era nga ffenna tubeera wamu olwaleero ekitwawula kiki byanfuna
Ndowooza tewali wagenda nabyo. Byanfuna kati wewali obuzibu. So Mzee Senoga wanje njala tuwumbewumbe kubanga nkimanyi nti leero si lwenja okufuna lwokka. Wange emboozi era nga bw'ogambye tugiyiseemu naye nga nkimanyi nti emboozi okyalina nyingi nnyo. Omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti kiki ekyo gwe kyoyinza okuteerabira mu nsiko eyo? Kuyinza okuba okusomoozebwa oba ekirungi? Kyesisobola kwerabira mu nsiko, tulina ebiseera we twabeeranga nga n'okulya emmere tetusobola, olutalo nga lutukeese, eno babakuba eri babakuba. Ate ne weebuuza naawe n'ogamba naye ekyandeeta mu nsiko kiki nga nakyo tokitegeera. Kwegamba twabeeranga awo mu mbeera ndi mu nsiko nga lwe lukunyumira lwero lwe mutalwanye oba lwe muwambye ne muwangula. Naye nga bannaffe bwe twalabanga nga bafa emirambo kyesirierabira by'emirambo egyagwa ennyo ebibiya oba mu northern. Abantu twafa nnyo. Ekyo siri kyerabira. Ne bwe neebaka bwendi neŋŋamba gundi yafa. Ate nensanga nga famire yeekaaba. Kyekisinga okunnuma. Sinoga mwe mma nsobola okutambula n'enjija wano ewuwo Kisubi n'ompa obudde bw'ompadde. Ekintu ekyo kyensanyusa, naye nnina bannange bentunuuliranga ddala n'okujja tasobola kutambula kujja. N'osanga omuntu ng'alwadde, we bali abali emu mu bulemeezi balwadde, naye nga n'akaddagala akakerenda bwe kati teri yayinza kuvaayo n'agamba omwana ono yalwana, katumuyambe bwe tuti. Ebyo binnuma n'entunula ne ngamba naye twali bamuzibe, twali ki? Baali baatukwata mu bwongo, naye ate n'ogamba naye ate kyali kigwanidde. Ekyo ng'olaba kyali kisaanidde. Ate era nga tewaliiwo bandivudde Kenya kujja kutulwanirira ggwanga lyaffe litereere. Okay? Twali ffe ffennyini tulina okwerwanirira tusobole okukola ki. Abaana baffe basomye tugezezzaako. Si tebakisomedde ku government sponsorship, ffe tebatuwa basale nti oba abaana b'abalwanyi mubaleeta abeegindi mubawe basale bagende basome bulungi. Twerwanako ffekka. Tewali wa masomero g'amagye. Omwana si wa magye. Omwana babaweerera. Ate era naye tosobola batwalayo okujjako ng'olina ebbaluwa ekusekendinga. Kakati abaana baffe abamu basomye naye bw'otunula bw'oti omwana anoonya omulimu negubula. N'ogamba n'omwana owange Senoga naye abuliddwa omulimu, ate olwo wooli omulala atayinaako gw'amanyi. Ebyo byonna bitutawaanya obwongo. Abaana ne batuuka otusekerera. Kakati this generation yena eriwo. Abaana bafuna endowooza endala. Ne bagenda gye tutandisuubidde nti oba babigendamu ate kati beesalirawo. Kati gavumenti bw'egamba nti 18 weesalirawo. Then bwaweza 18 oba tokyamusalirawo. Aba yayina okukola byayagala. Naye ogenda okulaba omwana nadda n'akubuuza n'agamba naye dadi bangambye walwana ngulu. N'ombuuza okijjewa. Gundi yangambye baakulabye ku TV. Ng'ogamba bwoti, ng'oli bwoti, ng'okola bwoti. Naye gwe ffe nga tetulina mirimu. Tosobola kugenda wa gundi n'okola ki? Ne batufunira mirimu. Obula omwana ekyokumuddamu. Otandika kwebwala bwala. So singa kati ffe twasabye empenja. Netugamba nti kakati muzeeyi ne bwe tuba tetufunye ssente. Abantu abo abattibwa mu kitundu ekyo baaleka abaana baabwe balina bazzukulu baabwe. Nga tugamba afazaali batuzimbirewo essomero ly'ebyemikono. Abaana baffe kuba n'abange tebali bulungi bagende basome ebyemikono.
mbayina abasomye senior 4 ate no mwatu ne bwaba maze campus naye nga tasomye kintu kya bya mikono kuba kati bw'oba tosomye kya bya mikono olina kunoonya mulimu naye ogojeewa kakati ffe tugamba nti singa kale atuzimbirayo eyo n'agamba abalwanyi bange ab'egindi nti babazimbireyo institution eno n'agifacilitatinga naye bw'aba agituwa aleme tuteekamu bantu be agitugambe nti mmwe mugigende mugizimba alabe bweneetulemu agitukwasa abaana baffe bafune emirimu naye olwaleero onoonya omwana w'okumutwala institution gy'ogenda omutwalamu yakusasula ssente empitirivu tubuuza n'ako akatono ke twandifunye nako katumiddwa so embeera efaanana bwetyo yeesinga okutuluma ffe kale kubanga tetwakola agreement ne muzeeyi nti munange tuze kulwana olina tusasula bwoti ensonga lwaki musaba busabi tusaba busabi okay ate tetujja kumugaana nti owange tatuwadde katwette katukole tutya naye obulamu bulina okubaawo naye nga mu bitonotono atuyambeko ebitundu byaffe atuweemu institution nti omwana bw'aba tasobola genda kweri ey'okusasula ajja asomewa eya gavumenti yiiyo muzeeyi tetumuyinaako buzibu era tujja kuba tuli contented essomero lyaffe tujja ddirabirira kumana ne bwe mba nvuddewo njagamba essomero eryo abaana bange ab'ekitundu tulina essomero lino okuliraba nga terikkakkana ligende mu maaso tujja kufunamu abajja okusoma oba butunzi oba ki bagende bakole ebirala ate nabyo bigasa eggwanga so mwamusaba mwamutuukirira oba twakiteeka mu ripooti yaffe eyamusomerwa naye tumanyi nti agirina ngezaako okulaba response naye kakati mu kiseera kino ndi mu kuba plan nga nze Ssennoga ndi mu kuba plan y'ekizimbe kye twetaaga Katonda bw'anannyamba n'ebanga ewedde oba wiiki ejja plan eyo kubanga toyinza kugenda omugambe ajja kubuuza oyagala ekizimbe kyayitaaga sente mmeka nga toyina ky'omanyi okay kati ekyo twali tukisuubira nti engeri gye kiri mu lipooti minisita wa president lipooti eyo agirina minisita wa Luweero Triangle agirina prime minister agirina abantu abo be bandibadde kati batubuuza pulaani eno mujagala eri etya ne tutuula nabo naye ngenza okulaba nga teri yenyeenya kwanza kanfune architecture ankolere pulaani ntambule ne pulaani nga njirina nti kino kitusaba eggomba agenda okumbuuza nti kyetaaga sente mmeka nti bibino aleme kuwanza Ssennoga ekyo bwakitukolera n'akituteerawo supervision na buli kimu atuweyo n'ebyuma ebikuba bulooka olwaleero bulooka bazikuba bukubi ziri ku market atufunireyo ebyuma ebikuba bulooka baveterani we bali bajja kukola baleme kubeera awo nga obwongo bwabwe butawaana kutegeera kugamba tubeereko n'ebitubuzaabuza nga tukola tufunamu akasente isomero weeriri zisobola okutambula naye buli mwana buli lwatuula bwate nagamba ab'egindi be balina VAT ab'egindi be balina ente ab'egindi be balina kino ate gwe dadi walwanira ki gwe dadi oli ku ki abaana bakikubuuza akalubwe katuuka abaana basobola okudduka obatuuza n'obagamba bannange sebeyandibadde bwe biti naye bwe biti ne bagamba dadi edda mukwano ebyo mbooziyo so nga ate okutukumaakuma okutuzza lwakuba nti ffe atubuusa amaaso nali nina ekirowoozo ekigamba nti lwaki tetukola nga Amerika oba ng'ensi endala ne tubeerayo ne kakati eno mugiyita mutya palamenti ey'abana abayivu mugiyita mutya I think America ina senator fe tulina parliament tulina kirala kyonna kakati tulina fe kati nga tulowooza naffe abataasoma naye nga twalwanirira eggwanga lino n'ebigendererwa twandifunyengayo parliament yaffe
kubanga ffe tutuuka mu bantu olwaleero bemupi bwe batuuka wano abadde asula ewa enabbingi asenguka kudda muyenga kikira wawa mu bifo ebyabagagga naye ng'ate ffe abalwanirira ensi eno tukyaddayo ewaffe ne tutuula n'abantu baffe ne Kenya gyekiri palamenti balina bbiri kakati singa ne Uganda tufuna palamenti ezaffe ez'abataasoma naffe abalwanirira ekintu kino nga tusobola okuzibeeramu basiniya abadivayizinga wali ne tuva eri kiri ne kiva eri ne tukiwa bano ne bakiteeka ku mmeeza wali muzeeyi kyandimwanguyidde kituufu muzeeyi kyandimwanguyidde naye kakati institution ezi zonna zatuwa ze tulina okusisinkana nze yalagirako 2018 ngende nsisinkane byarwanga nga mpandiise ekitabo musaba mpa olukusa nkole ekitabo ekiyamba eggwanga the journey of Uganda byarwanga onoonya katonda n'otonoonya byarwanga on his directives president's directives I have everything recordings zirina onoonya katonda n'otonoonya byarwanga yakulema okulaba naye ng'ate president yagamba ekintu kino nkyetaaga embeera eriwo oli bwakutunuulira bwati takulaba mu ssente jojo 2023 2026 23 yamdoda 2023 nakyaza Honorable Kadaga issue yange eyo nenjikomyawo nenjikwata ne mugamba Honorable nyambo ntwalire ebbaluwa eno gyeyina okgende wa president Honorable Kadaga yagituuza muzeezi n'agirisiivinga n'abuuza issue eno tekolebwangako n'agamba ebeeraawo yatambula n'akatabo kange weekses mu nsawo yeeno gye olaba gye batambula naye ng'atambula oli nankubira essimu n'agamba muzeeyi ayagala kukulaba naye oyinawo ssente ne mugamba sirina ssente nze siriraba Museveni nga Museveni musasula omulaba nimbaga siri mulaba bali mu office eyo balaba bali mu office eyo owulidde kakati ndese ekiyamba eggwanga ate nze mmale kusasula sooka oteekemu ate nga oteekamu nguzi sigamba nti kiri official ate nze byetwalwanirira kati nze ate sisobola giteekayo kati muzeeyi talina bantu ba followinga bintu bye ebisobola okumuyamba abantu tebamukyawanga Museveni but the services ze baakyawa obuweereza obwetoolodde Museveni bwe baakyawa ate baba bagenda omukyaza awantu wonna bamulaga nti buli kimu kyonna kirungi kyova olaba nti bali mitinga abantu ab'ekitundu obutayogera naye bamuyisa mu nguudo nga nnungi bamutuusa awantu nga buli kimu weekiri in fact bategeka awantu nga buli kimu weekiri kati yasalewo agambe nti leero ngenda gindi bamutegekere gindi agambe ngenda gindi nolwaki tagwako buno naye alibadde oluusinga muyeekera naye naffe twebuuza ono omuyeekera waffe oba bwaggwamu ndowooza laleka muzeeyi yaggwamu obuyeekera kuba nsinga kyalimu oluyeekera luli naffe twamwekanga nga bwekanzi nti yaze wali muzeeyi yasuze wano papa kiki nga yatuuse bwekyetaaga naye singa naye akola bw'atyo ajja kumanya eggwanga lino nze sikirabangako nzirayo ku owekitiibwa Victoria Sekitoleko bwe yali yeesimbawo ekiboga eyo yagamba nti kiki ekireeta pulezidenti okunkubira akalulu okunnoonyeza akalulu nga nze wa mu kitundu muno abantu gwe bamanyi kati bwobuuza Museveni nomubuuza ekikutambuza okunoonyeza abantu bwe baba balungi kiki abantu balungi gye bali gwe ekikutwalayo okubanoonyeza ekitundu kiki akamyufu kabbibwa mukamyufu wali naye singa oba muntu ngo nze singa mbadde n'ebitabo byange gomba tosobola kumpanga ne bw'oba oyagala nzimanye abantu kye baagala ebimu mbikoze siri munnabyabufuzi naye olw'okuba nti nalwanirira ekintu kino ndaba kivunda kigenda
abantu bakitujja mu ngalo naye nga bakitujjamu deliberately. Oyina kukizza otya? Muzeeyi yaddeyo ku bantu bafounder ennyumba eno bagizimba ku musingi ogunywedde. Naye kaakati erabika oba seminti aweddemu mu foundation. Kitegeeza olina okuddayo either n'ogibomola n'oteekamu amayinja. Okay. Njagala Bannayuganda abo oba oyagala obalekere akasimu oba toyagala obandekere akagambo obasibe. Leero Bannayuganda mwenna bannange tweyanzeege abataddeyo omutima nabo n'abanaabigoberera. Enamba yange eri 0772 83 12 33 oba eri ku WhatsApp eri 0704 4 42 33. Mbasaba tubeere beegendereza mu bye tukola ne bye twogera. Younger generation abantu abato tuleme kubuzibwa nnyo mu bigenda mu maaso wabula twenyigire nnyo mu kukola ebitutwala mu maaso. Buli lwe weenyigira mu bitakutwala mu maaso ofuna buzibu. Kituufu. Olwaleero nze Ssennoga ku ddaala lyendiko nandibadde nze nkyasinze okukola amazambi naye olw'okuba nti njagala emirembe n'okutambula nga sirina bintataaganya mbeera mukkakkamu mu buli kyenkola. Buli akwagala tajja kwagala olw'okuba oli mulalu alina kwagala ng'olina emirembe. N'olwekyo Bannayuganda tugire nga tukwata mpola mu mirembe gye twagala oba oli awo embeera eyinza okukyuka ne tufuna mirembe egitugwanidde. Ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama abakume. Tweyanziza fande neyanziza. Emboozi nkimanyi nti ekyali mpanvu naye tunaafuna olunaku olulala kubanga waliwe wagambye abaana bafiira nnyo mu North. Abaana boogedde nnyo ku Kona Clark. Bagamba nti abaana bafiira awo bangi. So tulifuna olunaku olulala ne twongera okuwayaamu. Nkweyanziza se. Si nnyo mukwano. Awo si wokka Kona Clark. Tufiiridde nnyo Bibia. Tufiiridde nnyo Atiak. Tufiiridde nnyo cross ya Ajumani side. Abaana bangi nnyo 87, 88, 89. Bantu bangi nnyo bafudde. Okay. Naye bonna Mukama tusaba abawummuza emirembe. Wewa gwenyiziza mukwano kakkana kale era onkubira kasimu n'ongamba wano naye wanyiziza naye sirina buzibu naye ng'ebituufu byebyo kale eya tweyanze omulungi atulaba tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mwerabu. Essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.